kale mwena ali ku mukutu ogwa There is Still Hope tubaagala nnyo mwebale kubanga mutugoberera yonna gye musinzira okuba nga mutulaba naku lwa Mande nakusomeza 28 mwezi ogw'omusanvu 2025 gwe mwaka. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi olunaku olwaleero weekend tugiwonga munagani omusaayi gwo tukulemera otulungamye mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu tusabidde. Amina. Ya baramusiza kumena bayikomera ku There is Still Hope era mbakulisayo mu weekend zammwe nti mukulike eyo munyera Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Kale olunaku olwaleero Pastor Wilson Bugembe yagambye si kirungi okulwawo okuwasa yetsebo era nabo bwekaza naye kibatuulamu naddala ng'oli muweereza especially nga oli leader oba oli pastor oba mukulembeze mu kanisa si kirungi n'olwawo nga towasizza abaye mutulaba wano naye twekaza lwakwegumya bitubabula kituufu nnyo naye that's very true kituufu ng'omuweereza wadde tulindira Mukama naye abamu ate bakiteekamu nnyo ate akajanja noya ng'oli pastor naye nga toli mufumbo abawala bateeka ku bunkenge mu kyaki kituufu nga lwaki akikujjula bawala naye nga tebazze kusaba bagiridde ezo kyemmanyi abawala abasinga bali ku worship house awo tebajja noonya Yesu yagamba tomanyanyiza obeeraawo omwoyo naaka ku musumba n'amulaga nti yeze yennyini awedde emirimu welida pastor awasa oliraba bajja kubula boga omwaka semanyi liida bajja kendeera abasinga bali awo wadde abamu Katonda atukesa n'abakubirayo jeeke ne banywererayo ne bakyuka naye bajja ne mindset kana ngo Pastor Wilson level gyaliko agamba nkikubi mamaze butya nga baganze mukyala Wilson oba ofuuse mulamuko w'amaanyi bagenda kikuba amagenda n'amadda nze nawangudde ye tafumbirwa pastor afumbira serebu ebwebwe obuzibu bw'abantu abalina kulinnya oba Katonda ng'alina wakutadde ekituufu abantu bayinza okukwagalako kyoli n'atayagala kituufu kiri mu ggwe munda naye sibabeera gundi Timotheo ekisooka 3 batuwaawo qualification ez'omuki eza leader katusooke tukola Wilson Bugembe bwe tukomawo tusooke tulabe ekitabo kya 1 Timothy chapter number 3 omuntu ng'onoobeera omukulembeze mu kanisa naddala pastor biki by'oteekeddwa okuba nabyo qualities kituufu okuba pastor nga toli mufumbo oba nedda ekyo kijja kuba nga ate nawe kikuyamba Katonda nnyo tukomewo. Ekirala nkukubiriza obutalwawo kuwasa. The other thing, I encourage you not to take long without marrying. Temuli kalungi. There is nothing good in it. Naddala office eno ey'obusumba. More especially in the office of the pastor. Please take it from me as your big brother. Kijje kunze nga mukulu wo. Don't take too long. Tolwawo nnyo. To find a girl and settle with her. Okufuna omuwala osetolinge naye. I'm speaking out of experience. Njogera kuyita mu bumanyirivu. It becomes more hard and more challenging. Kyongera okuzibuwala maaso eyo ate ne kyongera okusoomooza. So if you see me as a big brother and a mentor, bondaba ng'omukuza era ng'ondaba nga mukulu wo. Apostle Alex taught us at Mitala. Omutume Mitala yatusomesa. Omuntu omukoppako ebirungi ebibi n'otabikoppa. Copy the good things from a person, don't copy the bad ones. Ekyokulwawo okuwasa Pastor Isaac atokikoppa si kirungi. Please don't copy late marriage. It's not good. Katonda bw'ataba naawe nnyo. If the Lord is not really with you, kale kulabula. So I warn you. Kyekyawandiikibwa ekisoose. That is the first scripture. That is the first scripture.
teri kalungi mukulawo kuwasa waddaka. There is nothing good at all in taking long without marrying. Twekaza bwekaza tujja kufuna Katonda afaayo mutuveeko naye nga temuli kalungi pastor. We just pretend, but there's nothing good in it. So I encourage you not to copy that. Nkuzamu amaanyi ekyo tokikopa. Kale ndowooza pastor Wilson omulabi ne ayogeza na nnaku kimuluma gambye mbabuulire temuli kalungi temuli mukulwawo okuwasa oli muweereza kyo kituufu mundulaba twekaza n'ebitwokya ebyo bibokya soka osome Timotheo ekisooka 3 tuli mu kitabo ekya Timotheo ekisooka essula ya 3 tandikiddewo agamba nti kyesigwa ekigambo kyo nti omuntu bwayagalanga obulabirizi yeegomba omulimu omulungi. Olwokubiri agamba nti kale omulabirizi kimugwanira obutabangako kyakunenyezebwa abeerenga musajja wa mukazi omu atatamiira mwegendereza mukwata mpola ayaniriza abagenyi yenda mu maaso agamba era bw'ati atayombera ku mwenge atakuba naye omuwombeefu atalwana ateegomba bintu kirira afuga obulungi ennyumba ye agonza abaana be mu kitiibwa kyonna. Olwokutaano naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda? Bajja kwemalirayo kati osomaawo amaana agenda nayogera ku badinkoni n'agenda paka so kiba kirungi nnyo Katonda n'akuyita olina omubeezi ekituufu. Kale newakuyita nga tolina naye n'otalwawo nnyo kubanga nga tolina bikemo bingi eba biyitirivu bingi muganda wange biyitirivu omaye ekintu ky'otalinaako garanti gwe bayita omubiri guno omubiri guno tosobola kubeera ne fulu garanti kisa ebyo yinze guno omubiri gw'okubuulire nga tegunalaba kyetaaga gambye ogenda ogirawo otya ekitegeeza bano abeekaza mbu Mukama yampita mbeere singo beegumya bwegumya wadde Pawulo akyogerako naye nkubuulire abamu beekaza bwekaza olaba ati abamu abo nze kankubuulire ekyabo baba ne masturbation omuze bawulimatiza owereza bangi abakola masturbation wadde nga bafumba eka naawe nze naye nakatandika oweereza twakolako program etugamba twagala buli muntu nga akoseddwa ku masturbation oba nga wadde amukozesa mwagiramu n'abasumba bapasita akuze naga nkubuulizi nina ne church naye guno omuti gunemeddeko gukalubye ng'ate ekikuwe nti pasita mufumbo ena n'abaana n'omukyala gwatandika nze kaneka kati n'omukazi negumwambira naye kyamulya kati enju yonna wasigadde baana muganda wange n'abaana banaatera ngamba so omuntu akola masturbation masturbation yamuziba aba tateetaaga anoonya kyetaaga mu bufumo nga takirako aba certified buli kimu aba asobola kyeyaleetaaze eri omukyala aba akyekolera ate alaba nga marriage egeramu obuzibu olumya mutwe ate sente nasirwaliraawo n'agamba owange kasabuni bwe buzibu baweereza bangi bakola masturbation by the si kirungi naye alabira akyalwana nakyo akyatoba ogwo omuze guganye asabye asiibye nga waayimirira katuuti yoyo muweereza wa Mukama gwafuseko amafuta ow'amaanyi ekuulo naye muganda wange nga waddayo ewaka miranga myerere so omuze ogwo gusiba guleetera abavubuka oba abawala okulwawo okuwasa juka oba ofumbiddwa marine spirit so you have married awo bamufumbo masturbation oba ofumbiddwa ku kyetuyita invisible beings ezitalabika kati ekyo wekikukwaya nojja neweekozesa oba siggu
oba sigwe kiba kijja at a certain time ate kijja ne speed y'amaanyi nnyo kijja ne speed y'amaanyi nga you can't resist n'oba oli mu office nga mutandikiraawo okikoleramu oggalawo okodda kika tono n'okikola nina muwala yali mukwano wayena kubakendakuyina bayalagawa ejagamba nze masturbation level kwantuusizza ndowooza tajja wona nemugamba teri kitasoboka naye nze nemba ntudde mu taxi nkolamu masturbation mu taxi ng'atudde asobola okwematiza nammwe nemutategeera yali afuse kati profesa notulawo mu ntebe nga fena tuliawo nze nemazisa nga tomanyina kumanya naye nga yakutaka nze nga nakutaka sindalo nensinza muganda wange Jamiru nkubuulire nze obuteegoma leeta mulala naye nga nva katuuti nenkola masturbation oluusi mbeera mukyaki nekinyambala mukyaki nensooka nvaawo nga oba kyagenda maaso nenziruka mutooyi nematiza nenkomawo nengubaka nensiza buli omu n'agamba kituufu nnyo olina ekirabu pala kati si mufumbo akuze tuba nakoma omulaba 2 years back yali mu myaka nga 32 nayitako wani mulaba naye nkiwa tanaba up to now tanaba ekitabo kye atambula nakyo tekimuvaako ekirabu Katonda kizibu okujjako ekirabu sitaani akuleka ngenda kubuuza lwaki Katonda abandika nenkola ebintu ng'ebyo by'amaanyi ate kino nekigaanirawo tekintyako oluusi Katonda waliwo wayaba ayagala okusindika message eri omuntu nga gwe best approach gwe gwasobola okutuukirira kati nofuuka kikozesebwa nakozesa bukozesa naye nga baaba gwe biyinza obeera ebizibu mitawaana miranga so pastor Bugembe abawadde ki advice alagaye mumulabiraawo naye biwoobe takyeyagaliramu kyaka wakyaliwo ekikyakutte ekinywezezza obudde so musabire ave mu bugulu ekyo okusomoozebwa ng'oli muweereza tolwabyo nti wofumbirwa temuli lwawaliwo abamu ng'emizimu bojja abakwata nga newakulaba nga nti mugamba obuteekako empeta agitya nga newalaba empeta agamaze binkwatako manya olina mukazi wo naye kati nze saagala bufumbo just ali abaagala nnyo n'abafumbo kuba abeera shuwa just babeerako awo bubeezi so kino era Mukama yakuuma muganda wange n'oba mufumbo sitaani ayinza okubala akuteega naye ate atiristikaawo babiri basinga omu waliwo ebimu by'oyinza okwewala waliwo omu ayinza okukwatibwa ku kasonyi naye oba ng'oli awo muganda wange basisita oba batadde ku buzibu ku bunkenke nnyo so gwe muweereza ali eyo ekizibu ekiriwo twagala mbaga eziriko bandi bandi ne bawimiriza emmotoka ekibuga kyonna bwemuyitawo nemukisibako ezo zezisiza n'oleeta obuzibu emitawaana egyo kyama sisita asiba ku TV alaba embaga ez'enjawulo mukwano gwe bamutwala embaga ey'amaanyi n'agamba nange njagala ng'eyo siva wano nga tebagikubye tugwakaka teweesobola akimanyina bulungi n'agamba weewole mu mabanja abantu bavudde mabanja bavudde mu wane muno abanja ate ne gabakuba stress nebafukira ekizibu wowe so ale bangi oyo n'ezo sente embaga si yefumba noba olina obusobozi gikole naye oba teweewera kola ekisaanidde ekisoboka abafumbira mu covid saa zino tebali bafumbo nnyo bafumbidde ddala nze waliwo gwe mmanyi akola embaga Saturday babagatta Saturday embaga y'amaanyi Monday ng'omuwala ate ali walala naawe leka lunaku lumugoka yamuleka mwana muno neyewetera nadduka naye mukozagazanadde nyakolaba oba basamba batya gawuni naye nga musajja watusenza ye muli mpitirivu
So tulina okubeera abeegendereza ennyo. Esente size mbaga kyebyo si bye bikola ki obufumbo. Naye oba olina obusobozi kikole. Naye oba tolina kola ekigwanidde mu kyolina. Teweeteka ku stress muganda wange. Kyo kituufu. Ate beera muna amagezi mufunya sente z'embaga miliyoni 5. Lwaki okola ate embaga miliyoni 5? Munatandikirawo. Nange neebuuza. Kusanyusa nze njogera nga nze sisobola bikola. Era nange kisobola. Era weziba 5 nkola ya 2 oba 3. Bijitubeeko tutandikira. Ate munange muneeyaguza lujjo. Wati wena janaga muna wasa waki wotasobola. Walooza faageno mukulabirira. Guma. Toba na bibyo. Ezanyuzaako omusajja basolooza sales manyi paka basoza miliyoni oba nga 3. Bakole embaga. N'atula wansi n'agamba so akwala miliyoni gana 3 gonna. Nteeke mu mikolo abantu bajje balye. Baddeyo. Ali tumaye tukaabe. Nawe anaagula poloti. Nazimba nako. Kweze sente. Nalangako ne ka business. Pulira. Ali bagenda kujja kumbaga bamanye embaga ya miliyoni 3. Yakola embaga ya miliyoni 2.5. Yabasobola. Lebayo batwala za pezi tudize n'abagamba mwatu wadde tutandika obulabu. Gatate kiki. Kyenkoze kye kisinga amakulu. Nguzeko tugenda obeera taddemu akayumba ntaddewo ka business nange mpagire ba blaza bagenda okujja nga balina emikolo. Nkoze kibi ki? Sina kibi kyenkoze. Muli ekiriwo. Yabasobola. Naye saawa zino ga abantu beteeka mu alusa. Ekyo kituufu. Olw'embaga. Omwana anateeka ku pressure. Abazadde nabo ne bafuuka ekizibu basaba ebintu balinga bagenda otandika factory. Okamba naye kiki ekigenda mu maaso? Kiki kino? Bino byavaawa. So kola ekisoboka. Ekisaanidde mu busobozi bwo. So oyo oli muweereza muganda wange. Oyambe. Ekyo kimalirize. Kiveemu. Funa omuntu muganda wange ebintu. Tetugambye mbu onoofuna bijja kuba complete. Na at least. Kibakalekaleko. Yaddeko. Omubi omuki. Omweru munnaye. Kale. Oli mulabi mulungi nnyo kuwena yeekuumira ku desitiriho. Embagaliza okusalawo okulungi. Era ekibi ate kati omanyi nnaku zino abasajja baagala figa nakabina awo batambulira. Abawala genda ogera n'olonda ekisumuluzo n'okishepinga ng'ekyemotoka oba omututte nga tolina ggaali oba omututte. Aye nakuza abalenzi bayaaye apangisa akamotoka n'ennyumba yeeva nga apangisa ennyumba. Oba afuna mukwano gwera nga tuba tojja vaawo tambula mukko. Amala dduku wamba ate yali yandaga bano olowooza nga oba ntaate gwanda nti ono yasya ekakuletangako bulezi wano si wabeera abeera eri eka mwokya munkere kuba amazima otegaliko. So nze kimanyi ekintu kyonna ekiva eri Katonda kibeera perfect. Kibeera perfect. Ati ffe singa watulaba emyaka 5 emabega negamba I love you wali nkubye bukubi. Omanyi gana amaaso tulabira kumpi. Ekyo kituufu. Naye Katonda alaba byawa ya mu maaso. Kati basisita bange tetugambe nti ofume mwavu. Abagaga gye bali naye weegendereze. Omusajja ajja kwagala sente zo singa ajja kugamba gwe opa amateeka zino sente wakola kuwateekako tafali ki owendoza nasalawo. Naye omuntu nga mutobye mwenna wadde abamu ate beerabira. Abasajja abamu wemala gagawala agenda olaba nga tokyajja mu levo ye n'anoonyayo akato gwesigala wakadaawe omuswaza. Naye nekya kye nazuula gukwata sente teeka mu mukazi wo ajja tuuka ku levo gy'oyagala. Weziba weziri mugulire engoye eziriko si kukunama eziweesa ekitiibwa gwe mugulire. Waba ayagala ekizigo kimuwe ajja nakali kubadde wegumujolaba nga ate
ndina kola era alanyirira ati etebo so nabo bewegomba waliwo ababanyiriza wali ababanyiriza munaye ekyo Katonda kye yakuwa kyekyo mugambe nze ngabirira nange ekitoke nkifukirire kitegeke enkota nga kale bwakomawo bugingo yagambye buli abuuza Pentagon underwear erimu ebituli naye buli agamba Pentagon mugambe jamutulaba underwear erimu ebituli sawa zino kati mwebiri naye waliwo bali basindika tebalina bitali namba tuyambe kanisa bafuka ba comedian kale kati tolemuko katono